Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaddu ba Allah mwenna ababadde ennakuwadde ku Bukali Junior School wa Seka Ismail Lucholo gwe tumanyi obulungi. Bannange mbakulisaayo nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kutindiga kweresa budde bwammwe ne mujja. Nze naabakulisaayo erinnya n'eddoboozi Nabagala Prosi. Nzaala wali butajja ewa mukulu Susani Luweero. Bannange Seka Isima tweyanziza nnyo, tweyanzeege, weebala omutima ogwo ogwatugabuliddemu. Allah akikubalire akwongeremu ebirungi bingi by'osinga okwagala. Era weebalire ddala kutukwatirako kubanga munnaaye omuntu okuyimirira mu mbeera eyo si kyangu, naye watulaze omutima ogw'obwa Sseruganda. Barakallahu fiikum. Era bannamukutu mwenna abaabaddeyo mbeebaza olw'okunteekamu obwesige ne munnonda okubeera vice chairperson wa ssentebe waffe Sula Myalo, ambasada wa Butambala. Ogundegunde ayi Myalo, naawe olw'obutatiiririra bantu bo abatulonze. Bannange nange mbakakasa sijja kubayiwa, nja kukola, nja kugenda yonna gye munaamuntumye nga Mukama mubezi wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne bannaffe abataasobodde kujja, tusaba Allah ow'ekitiibwa omulundi oguddako abasobozese okujja. Era ne twebaza ne Allah ow'ekitiibwa eyatutambuza amajja n'amaddayo nga tuli bulungi, nga tuli balamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigadde ndi Nabagala Prosi, vice chairperson wa Makulungu Umeya Obbies and Odgies Association.